ekyamazzi bwe kyaggwa enkeera waalwo batwala mu nnyumba emu Uniport eri twatuukamu nga netusangawo nga wangaye nti ekitaba ky'omusaayi kati tumanyi oba ddala yali muntu gwe baasala oba yali kyali kisolo kati toyinza kyesamanya oba kwali kwa muntu oba nsolo oba kiki akati omusajja atugamba nti bwe mwagala okufaanana ng'abadde awo ne baleeta ennyana y'ente ennyana y'ente akayana kati bwe bakaleeta baleeterako n'amata matono ne bagasiiga ku busajja ne bagasiiga ku busajja ne baleeta ennyana neekuunyako kati ennyana bwekuunyako bweti ebyewulira amata neyagala okuyonka tonaseka nno awo nawe Hakimu yayogera olusoga lwonna ne lwesiwulyanko lwesinza nakujjukira ennyana ekwata obusajja nebuyonka nga bwe yandibadde yonka maama waayo nga bwesikanamu bweti oli abeera agikutteko eri ku mugwa bwegira bweta bwenoonya ndowooza ennywanto endala naye ateegera okulaba tewali ennywanto ndala inene ennywanto gyerino neddamu neyonka bwesikamu bweti akati jjukira baasizeeko amata olwowo erunoonyeeko enoonyeza amata enuuna tebukola tewali kijja neggundamu bweti egunda wano n'owulira ng'oba gwe bayasiza emikono giri waggulu n'amagulu toyinza kugisamba toyinza kukola ki toyinza gikwata tewali woyinza kugikwata. Ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda byandiviirako General Kaguta Museveni okufundikira wanaaviira mu buyinza mu nvaamu gy'atandiyagadde okusinziira ku mawulire galaga nti bwino yekka eyakakuŋŋaanyizibwa mu ICC okusinziira ku byogerwa ono alaga bulazi era waliwo okutya n'okweraliikirira nti mwami Museveni ono yandifiira mu ntebe munda mu ggwanga Uganda okusinziira ku bwino alaga nti kakati essaawa zino generation eriwo ono yamuvaamu dda era nga bano banoonya omuntu omulala n'amusikira kubanga we yalwanira baabaalwo essaawa zino bagamba ebyo tetwabiraba tetubimanyi tetwaliwo wabula okusinziira ku mawulire galaga nti bannayuganda bangi abakwatibwa ne batwalibwa mu makomera naddala abo abasibibwa ku misango egyekuusa ku byobufuzi batulugunyizibwa bayisibwa bubi nnyo baliisibwa kakanja bepondo bakooza akagiri munda mu makomera munda mu ggwanga Uganda okusinziira ku mawulire galaga bangi bakuba emigo emitirivu ennyo bangi bakuba amasannyalaze bangi bakuulibwamu amannyo bangi bakwatibwa obusajja bwabwe ne babutulugunya bangi bakolebwako ebikolwa eby'ensonyi ebya Sodoma ne Gomora era bangi bookebwa ne zippaasi era bangi ampuliriza abavuddeyo nga tebakyasobola kuddamu kubeera nga bafuuka abasajja nga bwe baali. Nze Eke Master ampuliriza onako olwalero amawulire mangi gogenda okulaba ne gogenda okulira mu mboozi eno wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo eggwanga limu munda mu ggwanga Uganda bano bavuddeyo butereevu nnyo ne balayira okuwagira mwami Museveni naye ng'amazima gennyini eggwanga lino erayidde okuwagira mwami Museveni si lya mu Uganda oba ontegedde bulungi si Baganda si Basoga siba Nyankole siba ki naye ng'abantu bano beekuŋŋaanyiza nga bava mu nsi ndala abantu abo ne bajja mu ggwanga Uganda ba mu nsi ya Uganda kaakati bano bavuddeyo n'ekuwandiiko nnamutayiika nga basinzira mbu bawagira General Museveni adde mu ntebe kaakati nno wanabaka ba paliamenti we baviidiyo ne bagamba nti omuntu ava atya mu nsi ey'ebweru nga sina munnayuganda n'atandika okubeera ng'akuba kakuyege n'okubeera ng'anoonya akalulu ng'akanoonyeza omu ku bakandidate abeesimbyewo munda mu ggwanga Uganda era bino bye bimu ku bikolwa ebivumiriddwa ennyo munda mu ggwanga Uganda omuntu okuva e Kenya oba gurupu y'abantu okuva e Kenya gurupu y'abantu okuva e Somalia gurupu y'abantu okuva e Rwanda oba gurupu y'abantu okuva e Tanzania n'ejja munda mu ggwanga Uganda n'etandika okusalirawo bannansi nti mulonde ono kakati nno bino biri munda mu ggwanga Uganda era njagala obirabeko ampuliriza njagala obyewulirire kwabula nga sinaba kubeera nga neeyongerayo nja kukusaba n'obwombeefu
osooka subscribinga ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka kutusako amawulire gonna agafa munda mu ggwanga Uganda. Kyannaku nnyo njagala oli abantu bano abeekuŋŋaanyizza ne bava eri gye balina okulondera ne bajja munda mu ggwanga Uganda ne bagamba muwagire Museveni. Mu Uganda tulinamu n'eggwanga ly'abalundi si bwe kiri? Lutamaguzi Mulundi. Mulundi 10 ku 10. Mulundi. Si Muganda. Ate buli lwolaba abantu abalina obukyayi ku Banyarwanda usually babeera Bahutu nga Balundi. Ekyo kankikugambe gwe bitegeera. Abantu abasinga obukyayi ku Banyarwanda abatuusi babeera Bahutu nga ate Balundi. Ekyo kankikugambe. Tewali genuine Muganda alina bukyayi ku Banyarwanda. Taliyo. Tukulidde wano tuzanye nammwe buli kimu. My first constituency ogimanyi mu Uganda. It's Buganda. Second constituency ogimanyi Lubaga. Ndi musajja mu Katoliki. Era nkigamba nnyo nti Papa bw'atandikira Katonda bw'ava mu ggulu asookera Roma. Si Villa Maria. Adda Villa Maria. No. Katonda bw'ava mu ggulu asookera Roma. N'ava e Roma n'agenda e Lubaga n'abuuza kwa Kibishop. Semwogerere. Nakkirira Masaka. N'abuuza ku Bishop Silvers Jumba. N'amalira Villa Maria n'anywa kacaayi. You get it? Bino ebibiina bye tulimu FDC, NUP, ebyo byonna bikyuse essaawa yonna. Kubanga Saabalwanyi Yoweri Museveni yaliko mu UPC. N'abeerako mu DP. N'abeerako mu NRM, n'abeerako mu UPM. N'abeerako mu NRM kakati. N'ababaka be tuyina. Lutamaguzi adde mu kibiina kyo kisanje kiwedde. Kakyali mu ki? NUP. You get it? Ne Namboze bwe yakola ki? Bwe yali. Ebibiina byo oyina bikyusanga ngoye kasola banga interest zote zisobola kukola ki kuvaayo. So kyekyo nkwegayiridde kobere kusanyuka TV kobere ko NBS. Tokkiriza bulimba. Muntu kulimba abantu ng'ensi ekola ki? Mwendo osinze mwami Museveni kajja tutandikira. Babamala mwesuubi mbu Museveni Katonda yasimba enjala bwe nalabye ne mukwano gwo gasumba gwo kyaza wano ng'agamba mbu bosimanyi bagenda kuwagira Museveni. Ni kituufu yagambye Abanyarwanda. Ekyo mvumye. Yagambye atya? Abanyarwanda oba abavandimu mu Uganda bonna bayinza osinze mwami Museveni ku kyabakoledde. Kakati singa wabaddewo eggwanga eddala ne livaawo ffe nga ab'eggwanga gundi tugenda kuwagira Kyagulanyi. What would you have heard from people? What would have happened? Anti ali kugambye bano owagira objayo oti eggwanga nogaffe tuwagira gundi. Mwe muva mu kitundu ky'eggwanga abagamba nti mwe mutongoza Museveni mumutongoza ngani wano muva mu kitundu ky'eggwanga tumanye ti abantu b'ekitundu ky'egindi bazze wano ne batongoza Museveni ani yakugamba nti oba wakira omukulembeze omuwagira ku lwa ggwanga. So ebizibu ebiruma abantu mwe bantu mwe ebizibu ebiruma abantu si mwe muluma mwe muloza mwe kabaliwo mu ggwanga. Tulina abalundi wano bangi ndozo kimaya abalundi bangi bonga tebavaayo gamba tutongoza gundi. Tulina abasudani bangi wano tulina aberitria bangi negwe lwaki oloza abantu bagashumba besukkulumyano mu Uganda ova mu kitundu ky'eggwanga kubanga tumanyi abakyoli balisobola okusinzira ewaabwe ne boogera. Radio 4 mu makago ku mulimu gwo nawona wuli Radio ulukumira matoko Radio 4 ensusuzi tuli tubatunyo kyetereza wano so njagala tuli ku ensita mugizanyirako gundi tuli ku protecting our gains. Anti kyenkugambye ensita gizanyirako otandiso tuuza obukundi wano mu Uganda bufenga bagundi tusazeewo okuwagira Museveni ngani. Ewamwe ruddawa ewamwe ruddawa kuba abasoga balina ewaabwe akyoli balina ewaabwe Abaganda balina ewaabwe ewamwe ruddawa osinzire wano mu nsi yaffe otandika okugamba ffe nga ab'eggwanga gundi tuwagira gundi golaba kikola sensi. So ekyo kikwatagana kitende protecting anti kyenkugambye zezo protecting gains z'abalize baliko teziriiwo. Naye bakugamba amakubu bwogatunulira at least ngawa mpayo ngakaliwa gojjeko mu Kampala ngawa nanti mbulya gwe. Yes, bino byonna nga bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda nga twolekedde akalulu ak'okusalawo 221 ani anaakwata obukulembeze obw'eggwanga Uganda oba oli awo addemu afuge pulezidenti ow'e10 munda mu ggwanga Uganda. Wabula bino byonna nga bigenda maaso nga bwe tulaba kampeyini nga zitambula okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'okutulugunya bannansi kakati nga byeyongedde era nga buli lunaku olukya wabaawo abantu abavaayo wabaawo amawulire
agafuluma wabawo obutambi obulabwako nga bannansi batulugunyizibwa mu ntulugunya naawe gy'oyinza okugamba nti amazima gennyini abo batulugunya abo si bannayuganda nga munnayuganda yennyini ne babanga mu poliisi ne babanga w'amagye ne babanga wa prison nga tasobola kubeera ng'akola ekikolwa bye tugenda maaso n'okubeera nga tulaba ebituusibwa ku bantu munda mu ggwanga Uganda wabula bino byonna nga bigenda maaso abantu bangi naddala munda mu kibiina ekya NRM ate abavuddeyo ne bawagira ekigambo protestive vote jukira nti mu protestive vote mulimu okunoonya akalulu mulimu okukalonda mulimu okukakuma Beppono Kabanja singa kabeera nga kabbiddwa kaakati nno wano gavumenti ng'eyita mu bantu ab'enjawulo weeviriddeyo nebeera ng'ekuba enteekateeka eno ey'abannayuganda okusalawo okwekolamu omulimu okunoonya akalulu kaabwe n'okkalonda n'okkakuma n'okubeera nga kabanjibwa singa kabeera nga kabbiddwa yebuvuddeko Mwami Museveni yavaayo n'ategeeza ensi nti aba opposition naddala National Unity Platform baamubba akaluluke era yabbibwa obululu obukwata mu miliyoni 2 ampuliriza nga Mwami Museveni ayogera miliyoni 2.7 ono yalumiriza nti aba opposition be babba obululu buno munda mu kalulu kali ke twalonda aka 221 kaakati nno olunaku olwalero waliwo embeera eyaze eya protestive vote era ng'embeera eno yaleeteddwa opposition Mwami Kyagulanyi nga bagamba nti akalulu kanoonye okalonde okakuume okabanje singa kabeera nga kabbiddwa kaakati wano ate Mwami Museveni yavuddeyo ng'ayita mu bantu ab'enjawulo okuli poliisi okuli ekitongole ky'ebyokulonda okuli aduumira amagye Beppo n'abantu abalala b'enjawulo nga bagamba teri kunoonya kalulu kalonda kakuuma nakabanja nga kabbiddwa naye nga tulabye nti Mwami Museveni yasembyeyo complaininga nti akalulu ke kabbibwa abaffe wano nno ekibuuzo wekigira wennyini bwe kibanga Mwami Museveni yategeeza ensi nti akalulu ke baakabba lwaki agaana slogan eno oba eŋŋombe eno ey'okunoonya akalulu kalonda okakuma n'okabanja singa kabanga kabbiddwa kino nno kitegeeza nti oba oli awo kiyinza okulowoozesa abantu nti Mwami Museveni bye yavaayo n'ayogera nti baamubba akalulu byandibanga bya bulimba kubanga bwabeerawo embeera ey'abantu okulonda akalulu kaabwe n'okkakuuma kaakati n'okkabanja nga kabbiddwa lwaki ggwe eyabbibwa gwe babbako akaluluko ate ogaana enteekateeka eno ng'emaze okubeera nga egunjibwawo nga n'abagenda okubeera nga balonda akalulu kano n'okubeera nga bakakuuma n'okkabanja nga kabbiddwa nga siba opposition bokka kebere NRM kubanga Mwami Museveni bw'avaayo n'alumiriza nti akalulu ke kabbibwa kitegeeza nti n'aba NRM balina okubeera nga bakuuma akalulu kaabwe wabula kitegeeza nti mukuuma akalulu kaabwe balina kubeerawo wennyini we bakalondedde we balina okubeera nga bakakuumira singa kaba nga kabbiddwa opposition nga Mwami Museveni bwe yategeeza nti mu kulonda kuli yabbibwa obululu obukwata mu miliyoni 2 kaakati awo essaawa eyo abantu ba NRM we bagenda okubanjiza akalulu ke kati nno kino kitegeeza nti protestive vote ate bateyamba NUP yokka eba eyambira ddala abasajja aba NRM kubanga nabo balumiriza nti babbibwa akalulu bwe kibanga guno gwonna gwe musango ogw'okubeera nga babbibwa akalulu kati kitegeeza balina okukakuma kati owa NRM ono avuddeyo n'awa bwino omutuufu protestive vote erina okubaawo ate ekigambo protestive vote obudde bwe wandimaze ng'olwana n'ekisiikirize wandibumaze kukkirira ku ground kunoonya lwaki ground eraga nti eyagala nkyukakyuka kubanga ogwo gwe mulimu gwaffe nga bakada ffe bwe twogera nti ground erina ebibanja erina ebirumira temutuwuliriza kati essaawa eno eraga nti eyagala kukyuka mugyeyo emiggo mukuba bannayuganda mugyeyo emmundu ezandibadde zikuuma ensalo z'eggwanga kati muzigyeyo mulwanyisa Kyagulanyi bataliyani namba oyinza otya okugijjayo ng'okuuma abantu 4 abantu 5 abantu 10 abatalina wadde ejjinja mugyeyo bataliyani namba ekifaananyi ky'eggwanga ky'ejje ly'eggwanga ne kifa because of Kyagulanyi protestive vote kanoonye ali mu mateeka kalonde akyatambulira mu tteeka kakuume bwe bakubba kalwanirire era akyatambulira mu tteeka toyinza kuŋŋamba nti omuntu atambulira mu kkowe eyo nga ne ssemateeka erambika enkola eyo nti mumenyi w'amateeka era n'omuteekerateekera n'emmundu n'omuteekerateekera n'omuyita n'obayita ne barayotas abeekalakaasa abagenda okuzza eggwanga emabega bali basinziira ku kinsonga kizebawa okugenda ku kkubo okulaga obutali bumativu ayagala okuziyiza obutali bumativu bw'abantu osuubira nti abantu bagenda kugenda mu kabokisi balonde gwe balonda baleete omuntu gwe bawagira gwogaane
onoba semateeka kyakugaidinga semateeka anaaba kyakugaidinga kumwa ababiri gwaganye nga bakuwangudde nobba akalulu nona awangudde ona awangudde n'ateekawo embeera kumwa ababiri semateeka ni gwagaidinga era ni gwawaga head okwelwanako n'okukozesa embeera yonna ng'alwanirira obwenkanya saba abantu yange bwe mubeeranga mulambika ensonga bembeeranga mukola enteekateeka mugjewo ekyokuyiwa omusaayi gw'Abannayuganda olw'ensonga gye bayogeddeko eya protest vote. Yes, bino byonna nga bigenda mu maaso kaakati nno waliwo okutya era ng'okutya kuno kwamaze dda okubeera nga kubalukawo naddala mu kampeyini ezikyagenda mu maaso n'okuyinda oba oliawo nga tolekedde akalulu ka 2026 okusinziira ku birabwako nga bwe nkutegezeza mu ntandikwa muganda wange Kakeeto nti abasajja bafunze ekyonga naye okusinziira ku bikolwa ebirabwako nga bikolebwa ku bantu bannansi ab'eggwanga Uganda kyandibanga abakola ebikolwa bino ebyokulinyirira eddembe ly'obuntu ebyokutulugunya abantu ebyokubakuba beppo n'okutuuka bamu okubeera nga babatta bandibanga babakuba si Bannayuganda kubanga kyo tekikolebwa muntu ku muntu munno naddala nga wansi ggwanga Uganda era bano bandibanga mu butuufu si bantu bennyini abasaavinga eggwanga Uganda nga bano bamashinale bennyini abawedde emirimu aba importingibwa okujja okubeera nga bakuba bannansi okubatuusako obuvune kubanga babeera careless kubanga bebabeera bakuba tebabeera baganda baabwe tembeera mu bantu baabwe tembeera mu mikwano gyabwe yadde bakojja baabwe oba bamaama baabwe okusinza ku mawulire galaga nti kaakati NUP bwe yayingira akalulu ka 2026 basalawo ne baga nti ebyokwata manvuuli zaffe oba ambulera zaffe tubiteeke ebbali okulaga nti tweyawudde wabula kye tulina okubeera nga tukola tulina okubeera nga tunoonya fulaga mu bungi tuzigule bwe tumala okuzigula era nga bwe tuzze nga tukola era mwenna abasonza akasente mwebale nnyo abasonda akasente ku AKTV Media Uganda akaali ak'okugula ambulera tuwaasawo tukagulamu fulaga era fulaga ne tuziwaayo ampuliriza abaana ne bazisappulayinga oba ne distributinga okubeera nga balaga obumu munda mu ggwanga Uganda kati okusinziira ku mawulire galaga nti abasajja abasirikale bano bamukwata mundu bino byonna basazeewo okubeera nga babiziimuula kaakati ne basanga omuntu ng'alina fulaga nga bw'ogirabawo ey'eggwanga Uganda bakukuba okukufiirako waakiri okukulemaza naye ng'okukwata fulaga kaakati gwamaze dde okubeera nga gufuuka musango kubanga tukirabyeko bangi abalina fulaga zino ku maato gaabwe nga bw'olabaawo bangi abalina fulaga zino ku mayumba gaabwe waggulu nga baziwanika bangi abalina fulaga zino ku mmoloka zaabwe era bangi abalina fulaga zino ma offices ag'enjawulo nga bazitimba bangi abalina fulaga nga zino nga baziteeka ku pikipiki zaabwe oba ku magaali oba ku mirimu eyo gye bakolera wabula kaakati nno kino kyamaze dde okubeera nga kitaamingibwa oba nga kikyusibwa kaakati bano bonna abasajja bamukwata mundu bo balowooza nti buli awanika fulaga bw'atyo abeera tawagira NRM abeera tawagira General Museveni mbuoyo abeera wagira mwami Kyagulanyi wadde ng'okukwata fulaga eno ya Uganda teyawulamu nti oba ono wa opposition oba ono wa NRM oba ono wa DP oba ono wa Jema kaakati nno twatandise dde okulaba nga batulugunya buli muntu yenna asangibwa nga akutte fulaga nga wanise fulaga ampuliriza fulaga zino bazibajjako ne babatuusako obuvune singa kisoboka ndooza n'okusoboka bano abasajja bandibadde nga bookya ne fulaga zino wabula kya nnaku nnyo okusinza ku bigenda mu maaso amawulire gongera okubeera nga gategeeza nti kaakati abantu bakatulugunyizibwa ampuliriza bandibanga batuuseyo mu 10 n'okusoba era okusinza ku bigenda mu maaso bino byennyamiza ng'omubaka ono ow'abantu omuyigirivu bw'ayogedde Kyagulanyi yajja kubakoza nsobi bantu mmwe kati ate mutandise n'okulwana ne bendera y'eggwanga singa twabadde na ya NUP naye ku luno yabakola akakodyo n'atugamba tubeere neno yaki ya Uganda tuddemu okwerowoozaako nga Bannayuganda tuddeyo tufune omuntu gwe twegattirako tuzimbe eggwanga lyaffe lino bajjajjaffe lye baatunegotiatingira kale okubeera Munnayuganda ate kingana kubeera Muganda nawe tekigana kubeera Munyolo noli tekimugana kubeera Munyankole olina ebibyo byoyagala ng'Omunyankole beera nabyo tubeere gye bayita unity in diversity nti tuli wamu naye buli muntu alinayo ebibye tugende ku ebyo ebitugatte n'ebitwawula buli omu awe ekitiibwa ebyawula munne nze waliwo abaalidde yidi juzi saaliko naye baalya yidi yaabwe era nasanyuka naffe tugenda kulya Christmas yaffe era kati wabeewo afuluma ne jambi yateme munne
era Kyagulanyi yenjiri gyalese era ffenna gye tuteekwa okuwagira ndoza ne Mwami Museveni owagira Kyagulanyi ku ekyo ate naye munnange luli kati nze bwampita akakazi k'emukono luli yayita Kyagulanyi akasigazi nti akavubuka waliwo amuyita ka Bobby oli omuntu akunywesa amazzi Museveni omuntu kati akudusiza emisinde n'akunywesa amazzi n'atuusa n'okusibya faaza bamusiba lwa butujju bagenza okumaliriza bw'abadde atambuza ssente mu bikutiya naye mmwe si mmwe musinga okutambuza ssente mu bikutiya money laundering father ngakubateka ku musango kati omuntu ayita Kyagulanyi akasigazi bwayita nze namboza akakazi nyiga ndoza bwati abamanyi bwabayita kimu kiyinza okuba kimuyambako psychologically abantu abamufuukidde ye afune engeri gyabakkakkanya nga kimuyamba okusulawo ate bwe kiba kimuwa emirembe okumpita akakazi kibiki jajja w'abaana bange bwe kibanga okumpita akakazi kikuwa emirembe kizibu ki genda maaso bw'otyo naye nze kyenjagala okugamba Mwami Museveni nti ettaka lya Buganda lyabbibwa ate likyabbibwa ate ababbi b'ettaka tebakomye ku lya Buganda babba n'ery'abantu Ssekinnoomu siri ya Baganda lyokka ate ng'omuze guno gukudde ejjembe ku mulembe gwo na buli muntu yenna alimu amagezi reasonable member of society ekyo ati alikiwandiika ku mulembe gwo nti kyali kibi ebyettaka okutebenkeza ebyettaka kyekimu kubikulemye olina byosobodde olina kakati nno ebyo byonna byolaba bituukiddwako okubeera nga abasajja bano oba oliawo bongera okusiga akatengo n'okubeera nga bateekawo okutya n'okwongera okulaga obunkenke nti tewali kisoboka oba oliawo nga tebasazeewo wabula tuze tubiraba okwetolola amawanga ag'enjawulo nga bannansi beekolamu omulimu wadde intaneti nga zijjiddwako ekyali munda mu ggwanga erya Tanzania omukyala akulira eggwanga erya Tanzania President Samia Suluhu kakati yakirozaako dda era ng'ono mweraliikirivu nnyo okusinziira ku byagenda maaso wadde nga yalangirirwa jjukira nti ono abantu baateekawo embeera n'okumulangirira baamutwala munda mu barakisi emu ku ziri munda mu ggwanga erya Tanzania ey'amagye era abaaliwo ku mukolo guno gw'okumulangirira baali bantu abasinga okubeera nga bali munda mu gavumenti beppo n'abo ab'amagye be yakozesa batonotono era twalaba n'akulira amagye bwe yavaayo n'ategeeza ensi nti yali aweereddwa ssente empitirivu nnyo eza dola eza Amerika beppo n'okumugulira amayumba munda mu ggwanga erya Amerika asobole okubeera ng'aduumira amagye gatuuka okubeera nga gakuba abantu n'okwatuusaako obuvune n'okubatta olw'okubanga omukyala Samia Suluhu baali bamaze okubeera nga abantu beediima nga bagamba tebayinza kumukkiriza kubeera nga yeesimbawo nga baali bamwesimbyeko bonna yali amaze okubeera nga bateeka emabega w'emitayimbwa n'okubeera nga bakuba ekijji okubalemesa okubeera nga bamuvuganya kaakati nno wano okulya n'okukomba essowaani kwaliwo era abantu bakunukiza mu 2000 okusinziira ku mawulire galaga Lalo Mado ge yakuŋŋaanya nti abantu battibwa wabula nga si Tanzania yokka twalaba ekyali munda mu ggwanga erya Nepal kaakati nno eno nayo kyali kifumba mutuku era ogenda okakkananga ne gavumenti abantu bamaze okubeera nga bagiwunzika oba nga bagisulika kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nakutegeeza nti baamala dde okubeera nga basalawo n'okutuula ne bakkiriziganya era ne bawesa ekiwandiiko nti mu kalulu kano bagenda kuggyako intaneti kati njagala ompulirize bulungi nnyo era okusinziira ku mawulire gano tegakyali gakwekweka yadde okubeera nga tugogererako mu nkukutu abasajja baamala dde okulangirira nti intaneti egenda kubeera nga esalwako mu biseera ebyakalulu kaakati nno okusalako intaneti eno kimaze okubeera nga kiriviiringibwa obanga kizuulibwa obanga bwino afuluma lwaki intaneti abasajja bano bagijjako tebagijjako lwa bulungi bwa kalulu ekijjisako intaneti eno okusinziira ku Secretary General wa kibiina kya National Unity Platform ono avuddeyo n'ategeeza ensi nti abasajja bano bagenda kujjako intaneti basobole okubeera mbu nga bongera okubba akalulu munda mu ggwanga Uganda nga bannansi bali mu kizikiza nga bali mu kibululu nga tebamanyi okusinziira ku Lewis Lubongo yagamba nti ekigenda okuggyisako intaneti kubanga intaneti ebadde eyamba nnyo nnyo omuntu wali e Kabongo
omuntu ali erira omuntu ali emoroto omuntu ali ekotido okubeera nga olumala okulonda be papa mu ddakiika emu oba bbiri DR forms abaamaze okubeera nga azisindika butereevu nnyo ku kitebe ekya National Unity Platform era nga bano basobola okubeera nga bakuŋŋaanya data waabwe n'okubeera nga batunuulira ebivudde e Kabongo omukulu Simon Byabakama byalangiridde oba si byalangiridde kale okusinze ku bwinaalaga nti bano bajjeko intaneti okulemesa okusindika ebintu nga bino okutuukira mu budde kaakati olwo ye asobola okubeera nga ayisawo byayisawo mu bwangu ennyo n'okubirangirira banaagenda okuzza ku intaneti nga ne bobigalansi nga tebikyamankinga naye nga baamala dde okubeera nga balangirira Sekuritale yabyogedde ekigendero ky'okujja ku intaneti ekisinga kiba kyakubayamba okubba akalulu of course baleeta excuse nti baba baagala abantu baleme simanyi okukuma mu bannaabwe omuliro n'ebirala naye bw'olaba intention y'okujja ku intaneti esingira ddala ya baba bagezaako okufrustratinga communication y'abannansi ekyokulabirako DR form bwe ba abantu balonze mu district y'e Kabongo singa internet ebeerako kiba kitegeeza eyo DR form egenda kutuuka wano Makerere Kavule ku kitebe kyaffe oba walala wona bwe tunaabeera nga tulina tale center yaffe tubeere nga tusobola ogiraba immediately so that Byabakama bw'atandika okwanayosiga ebintu ebitakwatagana tumugambe DR form yaffe evudde Kabongo eraga Max West ate gwe olaga West eraga results kandi kibakoze bwe bati ne bwe bati ate gwe olaga birala so kyova abajjako internet bati baagala abantu bakommunicating kuba naffe tuba twagala kumanya results zaffe ezivudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo zitambudde zitya bweba buli abajjako internet bakifuula kizibu ffe okubeera nga tusobola okucommunicatinga ne bannansi kuba katolaba for example message yaffe gye tutambuza tugamba abantu nti twagala tumanye results ezivudde mu district tubadde tugamba abantu babeere ne calculators abantu babeere nga basobola okugata obululu obuvudde mu district yaabwe babeere ne percentage tumanye mu district ye Kayunga President Kyagulanyi agiye obululu bwe buti ne bwe buti mu budde naye bwe tuba tetulina internet munajjukira nti ebiseera ebimu n'amasimu gana ga bulijjo bamanyi ogataataganya mobile money mu kalulu ka 2016 naye bagijjako nga bagezaako okulaba nti abantu tebasindika ssente eri ba agenti n'ebirala bwe bityo so ekigendererwa kyabwe ekituufu kibeera kyakulaba nga balemesa transmission of results kakati tukivumirira nnyo era tulina n'enteekateeka ewandiikira ebitongole ebimu ebireeta wano internet okubisa abantu bireme okukozesebwa mu mbeera eyo kubanga tosobola kugamba nti results ezivudde mu district zonna zonna ez'eggwanga ffe bamanyi ozituwa nga wayiseewo omwezi mulamba oba emyezi 2 katokyalina kyozikozesa kubanga bannansi baali badde bafollowinga akalulu ne bamanya nti bakandidate batu baperforminze ne baba nga basobola okucomparinga bwe balina ne Byabakama byalangirira so ensonga internet bweto bweyimiridde bakikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga bannansi balina eddembe constitution ebawa eddembe lyabwe okubeera nga basobola expressinga n'ebirala bwe bityo naye kati bo bakifuula era n'amawanga amalala mu Africa olaba bagenze bayigira ku Museveni nti buli akalulu kajja bamanyi okuswitchinga off internet n'ebirala bwe bityo ate ne batakomaawo ne batiisatiisa media houses zonna so ebyonna bikulaga nti regime ya Museveni eba teyagala kutegeka akalulu k'amazima na bwenkanya so kyobola ku mulundi guno tugamba bannansi benyigiremu buli omu abeere polling agent kubanga bamanyi okujja ku polling station ne bakwata polling agent waffe ne bamujjako naye buli omu bwamanya nti kale agent wa NUP bamututte naye nange ndi agent isobola okubeerawo nendaba bigenda mu maaso bagezaako okubba n'embiremesa n'ebirala bwe bityo oba oliawo kisobola otuyamba okufuna ekyukakyuka ffenna gye twetanira kyokka nga wadde bino byonna bigenda mu maaso okubeera nga bikolebwa n'okubeera nga bano balaga okutya okw'ekitalo ennyo kyova olaba nga intaneti baamala dde okubeera nga balangirira nti bagenda kubeera nga bagijjako kyokera mu ngeri y'emu Starlink ey'omusajja Elon Musk eno intaneti jjukira nti yo tekozesa biwaya nga bw'olaba zino ze tuliko oba Airtel oba MTN oba emikutu gyonna emirala egya intaneti egikozesa bikebozi okuyita mu mawanga n'amawanga ne bi ocean oba amayanja n'amayanja okuva eri e Bulaaya biwaya ebyo ne bijja nga biyita mu ssemayanja ne biyita mu ttaka ne biyingira mawanga kaakati no ye Elon Musk intaneti ye gy'alina
eva ku satellite buterevu nga teyetagisa waya yonna era ngeno ne babojjeko internet eyetasobola kubeera nga evaako. Jjukira nti munda mu ggwanga Uganda omusajja ono internet eno yamala dde okubeera nga yagituusa mudda Elon Musk, era bannayuganda bangi abakozesa internet eno eya Elon Musk eya satellite. Jjukira nti ono yamala dde okubeera nga akwatagana mbu ne gavumenti y'eggwanga Uganda bepo ne UCC kakati ne bamukkiriza okuleeta internet eno naye ku ssente entonoko okusinziira ku eno internet ebadde eriwo. Wabula ng'ate wenjogerera essaawa zino abasajja bamaze dde okwefulira mu kitinga embazzi ne bagamba nti internet eno eya Elon Musk tebagenda kukkiriza munnayuganda n'omu kubeera ng'agikozesa wadde aba baagigula edda abadde bagirina. Okusinza ku mawulire kakati bagakyusiza bagamba nti internet eno mbu babadde bakyagigezesa bugezesa munda mu ggwanga Uganda naye nga officially tebagikkirizanga bantu kubeera nga bagikozesa. Kakati nno omuntu yenna anaakwatibwa mu biseera ebyokubeera nga internet ejjiddwako nga ye ali ku ya Elon Musk. Jjukira nti bwe banajjako internet omuntu yenna ali ku internet eya Elon Musk tagenda kubeera nga avaako kubanga yo eva buterevu ku satellite. Tolina bw'ogikwata kugijjako nga bw'ojjako zino internet eza LAN oba local network ampuliriza ezikozesa cable oba ezikozesa waya. Kati okusinza ku mawulire galaga nti omuntu yenna agenda okukozesa internet eno mu biseera bino ebyokulonda tagenda kuvaako, alina okubeera nga amaze okubeera nga afuna olukusa okuva omukulu akulira amagye munda mu ggwanga Uganda ono nga General Muhoozi Kainerugaba. Era okusinza ku bwina alaga anaasangibwa ng'agikozesa nga talina bbaluwa okuva General Muhoozi Kainerugaba kagenda kubeera nga kamujjuutuka. Kakati nno wano bannaddiini abatali bamu tuzze tubalaba abavuddeyo ne bawaayo oba oli obudde bwabwe n'okwogera ku bigenda mu maaso okutulugunya n'okulinnyira eddembe lya bannansi. Kakati nno bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino, ebikolwa bino ebigenda mu maaso naddala mu kalulu ketulaba ketwolekedde aka 2026 era nga bano balifaalinga kalulu akaliwo 2020 bannansi abaatirimbulwa, bannansi abaatugumbulwa, bannansi abattibwa. Kakati nno bano nga bagamba nti okusinzira ku biri ebyaliwo tebaagala biddemu kubeera nga birabwako mu kalulu kano aka 2026. Jjukira nti bannaddiini bano be bamu ku bavuddeyo ne bagamba nti bannansi baddembe okubeera nga balonda akalulu kaabwe olumala okukalonda ate ne bakakuuma. Tolina bw'ogamba muntu yenna awaddeyo olunaku lwe, awaddeyo obudde bwe, nalekawo emirimu gye n'omugamba nti genda olonde, najja n'alonda, n'omugamba nti wadde omaze okulonda ate akalulu wako kalekeewo gwe ddayo ewo weebake. Kakati fe tujja kakukuumira. Kakati munnansi wa ddembe eyiza okusalawo okwekuumira akalulu ke oba okusalawo gwe okamukuumire, wabula nga tomukase nga tomuwalirizza nti ddayo kifuba ewuwo gy'oba olindira ebinaalangirirwa ng'ate akalulu kano gwe wamuyita ajja akalonde. Singa wali tomwagala mu byabululu tewandi muyise kujja kwenyigira mu kalulu kano ak'okubeera nga akalonda. So ayina eddembe lye okuyimirira mu metaazi ezitakka wansi wa 200 okusinzira wali eri ku kabokisi oba ku baloti baafu mwe balondera. Ye wa ddembe okuyimirira metaazi 2 oba metaazi 2.5 oba 3 oba 4 oba 10 kasita abeera nga tali wali wennyini abantu we balondera nkugambye nga tasse wansi wa metaazi 200 munnansi yenna okusinzira ku constitution abeera wa ddembe. Kaakati nno okusinzira ku byekwaso ebiriwe bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda bano abasajja bagamba mbu omuntu olunamala okulonda akalulu teeka kiragiro alina okudda ewaka ewuwe. Kaakati olwo kino kitegeeza nti constitution abasajja bongedde okugiyisaamu olugaayu n'ebyo byeragira munnansi okukola mu ddembe mu mutima omutuufu nga tamenye mateeka. Kati bo basazeewo babikole nga bamenya amateeka mu kubiremesa oba mu kubeera nga babirwanyisa. abawagiza omupiira guyinda ole ole fufusela cu mu myaka gy'ekinana kwewali obuyonga babaaliwo ebintu byakawa bira biri mugumu lukamu amulaba omusaayi gwayika abantu bazawa ensekula mirambo esenkombo zadiba kuluno basaba tulonde awo watali musaayi guyika londa gwoyagala
ate mutembe sibyakulwana neta yedimokurasi kwelonda gwoyagala ate mutembe sibyakulwana yedimokurasi tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi kwetonkuwa ku mutwe okuba towagira kyempagira basabye tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi kwetonkuwa ku mutwe okuba nga sikuwagidde ono ayagala buyinza oyo ayagala buyinza fayida yani yekwalonda tebakulimba kibyamawanga nedda manifesto esalawo ani asusa omutindo weno wesalirawo kandidetu yomutuufu agwanye okuweebwa akalulu tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi kwetonkuwa ku mutwe okuba towagira kyempagira basabye tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi kwetonkuwa ku mutwe okuba nga sikuwagidde enjovu bezirwana ebisimbe ebikunkumuka ebibira ne byeyala kyova osanga amatongo olino mbasaba tukyuse kibe kyaddembe ng'okulonda kuwedde fenna Uganda etwagala abawagiza omupiira guyinda ole ole bufusela juu abawagiza omupiira guyinda ole ole nerifuwefuke yekoleoma tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi kwetonkuwa ku mutwe okuba towagira kyempagira basabye tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi kwetonkuwa ku mutwe okuba nga sikuwagidde tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi kwetonkuwa ku mutwe okuba towagira kyempagira basabye tulonde bulungi obuyinza bukyuka bulungi kwetonkuwa ku mutwe okuba nga sikuwagidde. Ku ntandikwa ya kampeyini z'okulonda z'okunoonya obululu zaali zitandise bulungi mu ddembe, naye mu nnaku ezigenze ziddirira n'okutuusa kaakano ate tulaba obutabanguko, okulwanagana n'okuyisa obubi bannansi. Nga kino kinakuwaza okulaba nga kyetabiddwamu mu kuyisa obubi bannansi nga bayisibwa bubi abakuuma ddembe, amagye, ate n'abo abalala abakwatibwako ku nsonga eyo. Bannayuganda mu mbeera eno balaba nga bayisiddwa bubi, naddala bwe tulaba nga okulumbagana eri abo abali mu ludda oluvuganya, bwe tulaba bannabyabufuzi abamu n'abali mu byambalo eby'amagye engeri gye bayisaamu abantu bano. Abantu bano abamu bayisiddwa bubi, balumiziddwa, ate ekyennaku waliwo n'abattibwa. Waliwo ebikoleddwa mu biseera ebitali bimu okuziyiza abalala abanoonya okulondebwa, abanoonya akalulu mu kadde kano, nga batangirwa baziyizibwa. Kino ne kireetawo embeera etali nnungi gye tulaba okugeza ereeta obukyayi mu Bannayuganda. Bannayuganda bakendeeza okwesiga kwabwe amagye oba ebitongole ebituyita ebikuumaddembe. Tukubiriza abantu abakwatibwako ku nsonga y'ebyokulonda, naddala akakiiko akakwasibwa okukola ku byokulonda, Electoral Commission, okulaga nti ddala be bakutte ekintu kino kiri mu mikono gyabwe era nga bakikola bulungi. Tukubiriza
abakuumaddembe bakole ekyo ekibasuubiddwamu okukuuma bannayuganda n'okukuuma obulungi ebintu byabwe. Abannamagye oba abakuumaddembe beewalire ddala obutabanguko oba okulumya okukola ebikolwa ebirumya bannayuganda oluusi ebituusa okutta abalonzi. Ebikolwa eby'engeri eyo biterebula nnyo era bimenyaamenya demokrasiya gwe tuluubirira gwe tukolerera. Tusuubira nti abo bonna abamenya amateeka ago agamanyiddwa obulungi babe nga bawozesebwa ate balagibwe bajjukizibwe ekituufu ekyokukola. Abo abeetabye mu lwokaano lw'ebyokulondebwa nabo beeyise bulungi nga bagoberera amateeka n'empisa ennungi. Tukubiriza abeetabye abagala okulondebwa bagoberere bulungi amateeka nga bwe galambikiddwa mu ssemateeka ate n'amateeka amatuufu agaweereddwa abo abalina obuyinza obwo. N'okumaliriza tukoowoola abalonzi kirungi muwulirize abeesimbyewo ababasaba okubalonda. Mubawulirize bulungi osobole okutuuka ku lunaku olw'okusuula akakongeko akaluluko nga omanyi ekituufu ky'okola. Abalonzi tubakubiriza mwewale okukola ebikolwa eby'obukambwe eby'ettemu. Abalonzi mwewale okulya enguzi. Abalonzi muwulirize ababasaba obululu naye nga okusalawo kuleme kwesigama okugulirirwa oba okulya enguzi. Tusemba abo bonna abakola ebintu ebirungi. Tubakubiriza mwenna ng'olunaku olw'okulonda lutuuse mugende mu kulonda, mugende mu bungi, large numbers, okusuula akaluluko. Ng'okasuula olonze oyo eyeesimbyewo omulungi omutuufu gw'oyagala. NTV yakawongeza golwayo kangatandike n'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Masaka Abdallah Kaiza asomedde Father Deusdedit Ssekabira omusango ogw'okukulumpanya ensimbi. Oludda oluwaabi lulumiriza nti Father Ssekabira ono yacyanga ensimbi ne banne abatannaba kukwatibwa nga baziyisa mu banki ya Centenary era ono asindikiddwa ku alimanda okutuuka omwaka ogujja. Oludda oluwaabi lulumiriza nti wakati w'omwaka gwa 2023 ne 2025 Father Deusdedit Ssekabira n'abalala abatannakwatibwa bakulumpanya ensimbi obukadde 5 okuva mu banki ya Centenary ettabi ery'e Masaka. Omulamuzi Abdallah Kaiza wabula ategeezezza nti omusango guno guwulirwa kkooti enkulu oba ewozesa abalabbayi era n'alagira onazibweyo ku alimanda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja. Wabula munnamateeka w'omuwawaabirwa Alexander Lule asabye omulamuzi omuvunaanwa atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi olw'okutulugunyizibwa kwayiseemu omulamuzi kyakkiriza. Tusabye ekitongole ky'amakomera kimutwale mu ddwaliro ekiragira omulamuzi kyatuwadde, kati tulinze n'abamuvunaana ye state oba gavumenti etuwa obujulizi bwe bamuyinako omuntu waffe nabo gye butuyamba okutegeka ate okuwoza omusango ogwo. Mu kwogerako ne looya we Lule atubuulidde nti Father ono ayisa mu kubonyaabonyezebwa okutagambika ng'abadde yateekebwa mu kasenge akataliimu kamooli kumala sabbiiti 3 era nga mpaawo na muntu we akkirizibwa kumulaba. Amutokyalinga psychologically era omulaba bw'omuliraana yenna atya bagenzi omutuusa nga atya n'okuliraana omuntu yenna ali mu bweraliikirivu alowooza ssaawa yonna bamuzaayo gy'abadde. Lule agamba nti baakusaba okumweyimirira olunaku olw'enkya okulaba nga Ssekukkulu agirira mu kigo gye baamujja. Kati ku ssaawa eno tugenda kukola application ya bail tulabe nga tugenda mu high court omuntu waffe bamuwe bail.
kyannaku nnyo tugenda kufuba okulaba tulwane nti Christmas tagiriirayo naye sigazze ennaku 2 ate abalamuzi tujja kusaba babeerewo naye tusuubira bali mu luwummula. Bw'abaddeawo obubaka bwe obw'amazaalibwa omusumba w'essaza ly'e Masaka Silverus Jumba asiimye abantu bonna ababeereddewo Reverend Father Deusdedit Ssekabira okuva bwe bamanya nti akwatiddwa. Atulaze okwagala n'okussa ekimu mu ssaala, mu bubaka obutugumya, mu masimu, bwe wamma byabadde bya muggundu okusinga ne bwe twali tulowooza. Tuli bagumu nti ensonga eno ekwatiddwa na bwegendereza abakulembeze bammwe mu ssaza lino n'ebitongole ebyokwerinda. Abooluganda lwe bagamba nti waakiri omuntu waabwe bamulabyeko era ne bamanya ekituufu ekimuvunaanibwa. Newankubadde nga tebinnaggwa naye era emisango gye twali tulagye bali bamutaddeko egy'emmundu tegiriiwo gyavuddewo kati ekyamaneno ddala tekinnaggwa naye nakyo kimanyi obujulizi bwe buli ssente bezikola okuzimba essomero okulabirira abaana era tusaba Mukama atusaasira nakyo tukivuunuke. Tusaba ababyokwerinda n'abamateeka okulaba nti wabeerawo okunoonyereza okulungi okulaba nga Father aweebwa omusango gugoolezebwa bulungi amazima gaveeyo bulungi. Ne tusaba ne gavumenti eveeyo ku nsonga y'obutujju bwe bataddeko Father nti alina obubinja bw'abayeekera emmundu gye bamukwatana n'abasajja batukena okugendere balage ebyambalo bya gundi. Ensonga nayo talina kuzikira. Kino ekyammalona tujja kulwana nakyo nga Katonda waffe ye mubeezi. Tusaba Father bamute kubanga ebyo byonna bijwetekwe nga babulidde naye nti mateeka bagamba bwe gatyo neffe nga faabira naye tumanyi ekikola kituufu. Tusaba Father bamute. Gertrude Mutyaba, NTV. Londa dewaka, londa oba genda ku mulimu gwo. Tosigala waawo ku polling station. Bino ebya protest vote ffe waffe tebiriyo mu boda. Era owa boda gwe tunaabikwatiramu kaweddemu. Akalulu ko kali kamu bw'omala okulonda genda okola emirimu era nkubiriza abafu abatakisi bw'omala okulonda genda osaabaza abantu. Kyekikuteekaawo ng'okuuma akalulu otandika okulwanagana ne security. Ojja kulwanagana ne security omalirize nga bakututte mu kkomera. Mujjukire nti tulina abantu be baasima mu 2021 nga bawoza president tajja kulayira n'olwaleero bakyali mu makomera. Naye abaana baabwe bali kuki, famire zaabwe ziri kuki, abamu n'abakyala baba basaako dda. So kyenkubiriza buli muntu tuve ku ezo message ezigenda zibuzaabuza bannayuganda. Bwe londa kaluluko londa omuntu gw'oyagala naye ebyokulangirira bireke abalina obuvunaanyizibwa tetulwanagana na security. Okay, kansubire nti mulabye abavubuka abo tambuza video ndike ku Munnayuganda babadde bawera era nga balaga nga bakugamba teri kuuma kalulu. Bano bakugambye omala okulonda dde waka. Nenjagala tuddeko emabega katono nnyo abavubuka omumanya abakulira. Waliwo munnamagye gwe bayita Meja Emma. Waliwo mulala bamuyita Ddamulira. Abantu abo balina connection ki n'abo abayaayi b'omu ghetto. First of all, njagala mbabbireko mwe bantu mmwe. Polisi ya Uganda oba Uganda Police ekozesa aba bavubuka essaawa olwaliro ab'omu ghetto nga olaba essaawa ya kaakati amagye kati ge gali mu kalulu essaawa ya kaakati. Webuuza polisi erirudda wa essaawa ya kaakati. Essaawa olwaleero emmotoka za SF size zitambulira ku Kyagulanyi nate nga wonye polisi erina omubeerako. Kankujjire gye ovuddeko emabega kaawo Ddamulira yagenda mu ghetto natandika okulondayo abavubuka abamanya ebikonde mu buli ghetto eri mu Kampala awo abamanya ebikonde ne babambaza uniform. Bwe babambaza uniform ne bafunamu aka training ak'enjawulo ne bakwasa emmundu ne bakwasa n'ekibooko solido. Kati baneeno amagye gabateeseteese be bano betulaba essaawa yakakati nga omukulembeze waffe ali mulaale ngavuka obali muleeya naye nga balina zisolido nga bakuba abantu ba bulijjo naye nga tebali mu uniform naye nga baani abadifendinga bapoliisi oba bannamagye oba ab'amagye abeera ku ezo zipatrol oba obumotoka obwo obw'amagye. Kakati amagye gateeseteese abavubuka baneeno bano
bajje bakuba abantu mu kalulu era mugenda balaba nnyo ku polling stations nga bajja ne kiboko naye nga baana egaali ya poliisi egenda kujja ng'ekutte solido nga bakuba abantu bagenda okusanga ku polling stations. Ekyo nze mbabuulira nze nkimanyiiko bagenda kujja bakikole abavubuka abo naye nga bannamagye ebadifendinga oba poliisi. Abantu abo abantu sayaka kati abakulira oyo Meja Emma Sakoyo Jeno Damulira bebagenda okubanga bakulira ekyo kikoosi bagenze mu buli ghetto ne bajja abavubuka bamanyi ebikonde abamanyi emigere abamanyi ebikolebyo by'ekitemu ne babaleeta ne babawa obusente ne babawa n'ezisolido. Bannayuganda twebereremu etteeka ligamba omuntu yenna nga si munnamagye nga tayambadde yadde uniform okusaza kibooko oli waddembe okumutta oba tomumanyi oyo abazze kusaanyaawo okkirizibwa okwirwanako etteeka we liragira. Olaba omuntu yenna ng'ali muleeya najja nakkolako violence kola ekisoboka wekuba kufa naye ffa naye kubanga tali mu Uganda uniform ya tali mu uniform ya Uganda Police oba kakibere kyambalo ky'amagye azinga muntu wa bulijjo n'ate ayina solido talina waasinziira kulaga yadde nti agenda kukuba. So singa abayagadde okukuba kola ekyo ky'oteekeddwa okukola ng'okwerwanako osigale nga naawe oli mulamu ebisigadde mu naawoleza eyo kubanga tebaswadde n'okutwala mu kkooti naye woba omumanyi etteeka liba libalya okitegeera liba libalya tebaba na biwandiiko okugaba bano babajje mu ghetto ebifoojinga era biba birabika. Bannayuganda kano ke kaseera twerwaneko bano abasajja bali ready kati okutta bali ready okwongera okutta tukimanyi batemu naye nga weewuunye amagye gye buvuddeko emabega kaawo gavuddeyo ne gagamba ge gagenda okukuuma obululu naye ate nga tegakkirizibwa kukuuma bululu. Batidde nno Kimbo protest vote yebalimu nno ebalimu ebatulugunya okuva ku oli Saabatemu Museveni nono mutamivu we Muhoozi. Bannayuganda tukole ekisoboka together we can finanga twegasiga emanyi njagala tukwatagane tubeere n'eggaali kye mukulembeze kyatugamba nti tubeere n'eggaali we basanga mu kikoosi oli najjo bakuba nga ali muleeya ng'ayina solido manyi oyo si wa poliisi oyo manyi abamulabewo bebanaavuuka be bajje mu ghetto bajje babakuba ku polling station era kibagenda okukola mukole ekisoboka mubeere bumu temwawukana oli wajja bakuba mumukwate mukube we mulabanga agonze nga mumulekawo awo awo we tugenda kubanga bo tebatwalira mateeka mu ngalo buli kimu ekyabwe ky'amaanyi amateeka bamenye kati ate ffe baagala mbu ffe tutwalire amateeka mu ngalo tutya mu kaseera ako kagenda kuba kazibu nnyo. Tambuza vinenti we ku buli munnayuganda nze information mazo gibawo mujjukire omukulembeze tugamba nti omuyunga bwakuŋŋaanye ng'obugitwala terinnya ebyo byonna bikola tumumanyi omutamivu Muhoozi yagendereddwamu okutta abantu yalangiridde nti wenna analemera ku polling station agenda kukutta kati kitegeeza gano amagye ago wansi gaba galina omuwuliriza ate ayogedde tukisobola bannayuganda bano tubasobola. People power, our power. Protest vote 2026 londa Kyagulanyi bulosanga ambulera tikinga bulosanga ambulera tikinga tetuva ku kkubo